Kakati Christmas etuuse. Naye wali webuzizaako kaseera kyakatuufu mwe nnyina okuleetera enkoko ez'okutunda ku Christmas. So mweno video tugenda kulaba akaseera akatuufu mw'olina okuleetera enkoko zo ku faamu z'ogenda okutunda mu Christmas oba ku Christmas season. So olina okubanga oli mulimi amanyi ebiseera. Abalimi baffe bangi nnyo they are mediocres. Olwo kye tuyita mediocracy. Kwe kubanga gwe kazanyiikiriza oli mu hobby. Naye olina okubanga omanyi akaseera akatuufu mw'olina okukolera ebintu. Season etuuka nga ya Christmas, Easter, Eid nga tolina yadde akakoko akalema. Kyokka nga weeyita mulunzi. Oluvaawo obulimi temuli ssente simanya biki, naye nga mmwe mutamanyi dynamics, what we call dynamics of life. Dynamics. So, dynamics kitegeeza ki? Dynamics kitegeeza okumanya ebiro. Knowing the season. Season zijja ne zibayitako nga temumanyi. Omulimi yenna omutuufu alina okuba nga amanyi season. Abalimu b'akasooli bamanyi season gye balina olimiramu, ab'ennyaanya, ababiki bamanyi. Kati nammwe abalunzi b'enkoko, kano ke kaseera akatuufu mw'olina okulundira enkoko. Era omuntu yenna asukka mu kaseera kano totawaana kulunda. Kuba mutukaabirira temulina butale simanya biki. Onaafuna oddi akatale nga tumanyi dynamics. Kubanga akaseera kaneeno ke tuyita aka December, Christmas, December 25, 2050. Kitegeeza ki? Bw'olunda enkoko zo ng'otagetinza akatale kano, akatale ke kagenda okujja nga kakunoonya. They will look for you. Bagenda kukunoonya. Lwaki? Kubanga otegedde ebiro ebituufu ebyokulundiramu abaguzi wano bwe babeera banoonya enkoko ez'okulya. Ate kaakati bwe tuba tulunda enkoko zino tulina okumanya breed ki gye tugenda okulunda. Ojja genda olunda ebibbuloyira byo olowooze nti abantu bajja bigula. Okay, bajja bigula naye percentage entono ennyo bagula layisi. Lwaki? Mu kaseera kano aka Christmas ak'ennaku enkulu eziri national wide eziri world wide abantu baagala kye tuyita local chicken and broilers. Wano we basinga okukola ki? Okubeera ku mudigido. Kati mmwe aba broilers abantu bagula broilers zino kubanga tebalina option. Local chicken bazinoonyezza ziweddeyo mu katale. Broiler baziguzeeguze ziweddemu. Kati ne bagenda ku broilers kubanga tewali option yonna. Naye at least family ne bwe banjavu etya mu kaseera aka Christmas bagenda kugula enkoko. Ate enkoko mu kaseera kano bazitunda between 40 to 50 ng'ogiguze ku farm. Naye bw'oba ogisanze mu katale ebeera wakati w'emitwalo 60, 60k to 70k. Wano weebeera tevaawo. Muzigula mu butale olimbuulira ku Christmas. Kati gwe omulunzi ne bakuguza enkoko nga naawe oli mulunzi. Olina okuba ng'olunda enkoko ezizo ez'okulya kale oba tolunze zakola ki? Zakutunda. Naye ng'olina ezizo z'olunda. Nze neewuunya bannayuganda emitwe. Mu butuufu ng'emitwe gyaffe ekyamazima gibulamu gundi. Gibulamu okutereezaamu okutwalako mu laboratory bagizungulule balabe. Niwe oba opangisa osolunda enkoko zo nga zakulya ku festival season enkoko 5 n'oziwaawo emmere biba layisi. It's not that expensive. Okitegeera? Naye mmwe temumanya biro bituufu. Akati ndi ku balunzi baffe. Kaseera kyakatuufu ke tulina okulundiramu enkoko. Akaseera remember tutagetinga Christmas season December 25. Kati kye tulina okumanya bwe tuba tumanya akaseera akatuufu tulina okumanya twagala ki? What do we really want? Tinjagala enkoko ng'eri wakati wa kilo 4 to 5 kilograms. Eno y'enkoko gye beetaaga mu katale ku Christmas. Baagala enkoko ng'eggumidde nga we bampanga ng'ekuba omusinde naawe n'oguwulira ze nkoko ze baagala between 4 to 5 kilograms. Naye enkoko eno okufuna kilograms zino olina okumanya neetaaga akaseera akenkana ki? Nja kwetaaga wakati w'emyezi 4 n'ekitundu. Yes, month. Okuweza kilo zineeno zenjagala 4 ku 5. Nja kwetaaga emyezi 4 ku myezi 4 kitundu okuweza kilo zineeno ze neetaaga mu katale oba akatale ze keetaaga okusobola okufuna ssente zentagetinga. Yes. So, kitegeeza akaseera akatuufu ak'okuleeta enkoko kali wakati wa August nga 15 15th to December nga 15 kuba tutandika okutunda.
wano mu December nga 15 paka nga 24. Yes, around here. Olwo tuba tutandise okutunda. Between kati twetaaga enkoko yaffe okuba ku faamu yaffe August nga 15 mujje tubawe enkoko tuzirina holiday chicks jangu tukuwe enkoko olunde enkoko yo by December obe mu sente. So mu booking enkoko, come and book chicken, local chicken. We have local chicken tojja kubikabira sibirina nze nyina local chicken. So jangu nkuwe enkoko tojja kwejjusa, okay? Kitegeeza bwe mba nunze wakati wa August 15 paka ku December 15 nja kuba nyina wakati awo emyezi eja 4. So nja kuba nsobola okufuna kilo zino zenjagala if at all ndisiza bulungi kituyita feeding. Kubanga era ne wona atwala enkoko n'otagiriisa bulungi tegenda kuwa kyoyagala. Ne feeding bwe banga nnungi ndisanga nnungi n'endabirira kye tuyita management ngo enkoko mu management enkoko ogigemye vaccination, enkoko ogiwere emmere mu budde, enkoko ogiwa amazzi, enkoko ogirabirire ereme funa ndwadde kye tuyita management. Ne management bwe kuba togenda funa ekyo kyoyagala. So mujje tubawe enkoko. Kakati kankubaliremu wetaaga sente mmeka kubanga olina okugenda mu kitungo kitegedde. Wetaaga sente mmeka? Ngenda kubalira enkoko emu egenda kulyako sente mmeka okutuuka okugitunda ku myezi 4 egenda beekulidde sente mmeka. Awo naategeera enkoko emu sente zegenda okulya ojja kubisaamu omuwendo gw'enkoko z'ogenda oleeta zoonaleeta ku faamu yo oba 10 oba 2 oba 3 zoonasobola mu sente zo. Naye nze ngenda kubalira enkoko emu. Yes, enkoko emu. Kitegeeza bino byonna ebirala byonna sigenda biconsidering ekiyumba, drink, ebyo bimanyi biri obvious olina obba nabyo. Naye nze ngenda kukubalira bye weetaaga feeding, emmere n'okujjanjaba byonna. Enkoko ebigenda ku nkoko direct mu kugiriisa paka okukula bye ngenda okukubalira. Tutandise. Ekisooka tujja kwetaaga enkoko yennyini okugigula. Day old akakoko akato. Day old chick. Tujja katunda 3,000. Ng'okaguze kunze abalala bajja kaguze 4,000. Nze nkuguza kano 3,000 olw'ensonga nkyali ku promotion, nkyabawa promotion, kyane ekyali mpya. Kati nkyabawa promotion. Era nga bulijjo otandikawo edduuka kubanga oli mupya mu kitundu olina owa abantu kituyita offer. Kati mbawa offer. Esawa zino nkyakatunda 10,000 naye time egenda kutuuka mukwano nga tikavaawo dda. So kati kozesa omukisa guno ng'okyali ki? Ng'okyalina amaanyi. Obanga nkyaliko akaseka. Day old 3,000. Tujja kwetaaga vaccines okugema enkoko yaffe. Enkoko yaffe mu myezi 4 egenda tulyako nusu 5 byokka. 5 terya nnyo, ddagala si lya bbeeyi lya layisi. So nusu 5. Tujja kwetaaga vitamins oba ziyite vitamin bwe muziyita vitamin. Naye kati ffe munnaye abataasoma nnyo tuziyitira vitamins. Ndoza bye baasoma ennyo abo njagadde just kibikkako bubisi oleme kunyiiga. Ffe abaasoma ennyo tuziyita vitamins. Naye bali bannaffe anyway kisinza gye wasomera tonyiiga. Ze nsaaga saasoma nnyo. Ojja kwetaaga nusu 15. Yes, 15 shilling 15. Item namba 4 gye weetaaga. Tujja kwetaaga emmere. Kati emmere eno tugikubisaamu emirundi 3. Tulina kye tuyita pre-starter. Bwe bu pellets. Pre-starter. Bu pellets obo bubagiya. Enkoko emu egenda tulyako 0.119 kilogram. Yes, 0.119 kilogram. Kati buli kilo eya pellet egula wakati wa nusu 1,302 ku 1,305. Naye nze kambale 3,500 kuba simanyi wagi obeera. So zezo sente nusu 417. Nusu 417. Naye tuteekewo lumu 5. Nusu 5. Kubanga eno pellet enkoko egenda girirako wiiki emu. So mu wiiki emu egenda betulidde nusu 5 nga kakyali katuluba tebulya nnyo. Item ey'okutaano oba emmere ey'okutaano wano nga tukyusa emmere. Bwe zimala oweza wiiki emu ennaku 7 tukyusa ku lw'omunaana tukyusa ne tugenda ku kye tuyita starter oba kayite chick mash. Starter feed or chick mash. Wano eno enkoko egenda tulyako 0.854 kilogram. Kilo 0.8
0.854 kilogram. Yes. Buli kilo tujibale tugenda gitabulira wakati wa nusu 1,500 kubanga essaawa zino kasooliwa bbeeyi katubale 1,500 buli kilo. So kitegeeza enkoko emu egenda tulyako nusu 281 281 shilingi. Number 6 tujja kwetaaga kye tuyita growers mash. Wano ng'enkoko zaffe ziwezezza emyezi 2 tukyusa emmere ne tuziwa emmere kati ekuza egenda zikuza omubiri eziteekeko weight gye twagala eya 4 to 5 kilogram ze tuyita growers mash. Mmere egisitula nebanga heavy ng'ogikwata muno n'ogamba enkoko nga nnene. So growers mash. Wano ku grower enkoko emu ejja kulya 5.766 kilogram. Wano ziba zikoona emmere. Enkoko emu ekulya kilo 5 n'obutundutundu 766 almost ngenda mu kilo 6. So that is 5.766. Olina obbanga opima emmere kubanga mwe muwa buwi enkoko tomanyi mmere gy'ogiwa. Mukwana egenda kulya amagoba enkoko emu ejja gisibendiriramu emitwalo ejja nga topimye emmere. So kilo 5 n'obutundutundu bwe butyo buli kilo tugibale nti tugitabulidde ku nusu 400. Yes. So kitegeeza enkoko emu egenda tulyako 872 872 shilingi. Yes. Kakati item endala gye twetaaga tujja kwetaaga labor, abakozi kubanga tugenda kukolera mu bwerere ne bw'oba ggwe nga ggwe mukozi waayo nga ggwe ogenda okukola mu nkoko zira olina okwesasula kubanga eno business oleseewo amaduuka n'osalawo dde mu nkoko meaning zirina okusasula. It is not free of charge. Toyina kukolera bwerere bwebanga business you have to pay yourself. Lwaki kubanga bwe weesasula oddamu amaanyi naye bw'oba okola nga tofuna toddamu maanyi tolina na mulalo gy'ogijja naye olina okwesasula. Tujja kwebala buli tubale 1,500. Yes, 1,500 meaning enkoko emu egenda tuwa emyezi 4 gyegenda omumala ku faamu yaffe nga tugibaze 1,500 buli mwezi tujja kuba zijja bbange 5,000 wakati awo 5,000 5,000. Yes, bwe ziba nnyingi gwe tayimuzingamu tugambe zibadde enkoko 10 tayimuzingamu 10 ojja kuba nezo sente labor okitegeera. So ekyo tokitya labor tubale 5,000. Kati let's know the total sente mmeka awamu. Okay, tuzigatte zino sente tumanye enkoko emu tugiteekamu sente mmeka. 3,000 gattako 5 gattako 15 gattako 5 gattako 1,281 gattako 872 gattako 5,000. Ozirabye sente ze twatadde mu nkoko emu omutwalo gumu mu 85 gumu 85. Kati mbuulira loso ogijjawo wano enkoko egenda kuwa amagoba egenda kwekubisaamu emirundi ng'esatu triple kubanga enkoko emu ogiteekamu 85 n'ogitunda wakati w'emitwalo 4 emitwalo 4 ku mitwalo 5. Yes, meaning wojja n'onkabirira ennyo nsolo gamba okay mpe emitwalo 4 omulala agenda kujja mugambe yeena kitundu asasule nga tankaayanyiza omulala ajja mugambe 5 kubanga oba otunda olina okumanya kye tuyita negotiation skills. Enkoko oba onaagitunda emitwalo 4 tutandikira ku 4 ani yakuloga omugamba ya mitwalo 6 60k ya mitwalo 6 ne mujja nga mukkirira ne mumalira ku 4 nga bw'aba kuwena omuwa naye muyinza okutandikira ku 6 n'agamba anja sobola emitwalo 5 era still oba oyitawo meaning buli nkoko ogenda gitunda price yaayo bw'oba omanyi okunegotiatinga. Tize bwe mba nabala emitwalo 4 buli nkoko sobola okunegotiatinga oyina ajja ne muwerako emitwalo 4 mu 12 omulala najja ne muwerako 4 kitundu omulala najja ne muwerako 5 omulala najja ne muwerako 6 kisinzira akataleko kubanga olaba abantu nga bo tebamanyi kayana olumugamba emitwalo 6 ng'asasula olumugamba emitwalo 5 ng'asasula. So that is it. Era osigala okola ki? Okola. So kyekyo kye mbadde njagala obbayitiramu mugule enkoko za Christmas muleme tukabiira obwavu. Muwoza gavumenti ebatamye
ne government si ekusibye mu bwavu, gwe wesibye mu bwavu, mindset yo ekusibye mu bwavu. So mweje mu bwavu nga mulunda nga mulima. Okay, see you guys in my next video. Kambalabe mu video enaddako. Mukama bampero mukisa bwekuba ngo mundu okusose subscribinga, likinga, sharingira banno nabo bafune ku magezi bwegati gofuna agobwerere. Bye bye.